Ebyaddana Nabatanzi ne Zahara Toto tebinnagwa olutalo Luzemu wakati waabwe so nga ate n'omukulembeze eyafudde bamukungubagidde mu kitiibwa mbirina so nga ate ne MC Mariachi akyekoze ku stage Faadi TV yujimbaniza akadde kano ngenda kusaba osubscribing ate osigale nga ofollowinga Faadi TV yuji ntandise ne president yafudde mu ggwanga lya Kenya ono yaliko president era yali president owokusatu okulembera eggwanga lya Kenya amanyikiddwa nga Mwai Kibaki jukira yafa olunaku olwokutaano olwa wiiki eri kitwakakuba amabega Mwai Kibaki yafiira ku myaka 9 egy'obukulu era nga essaawa eno mu ggwanga lya Kenya n'okwetoola eggwanga lya Kenya yonna ndala ekibuga ekikulu ekya Nairobi bali mu kungubagira mukulembeze ono eyafudde era nga essaawa yonna agenda kuba aziikibwa kugamba eggwanga lya Kenya liryali mu kiwuyongobero olw'omukulembeze ono okubanga yafiidde ku myaka 9 era essaawa zino mu kibuga ekikulu ekya Nairobi okungubaga kukyagenda maaso era nga kati ennaku zino eziyise ennaku wazinda 5 zonna babadde mu kungubaga era gavumenti ya Jomo Kenyatta omukulembeze w'eggwanga lya Kenya kati essaawa zino bonna abakozi baayo bawummuziddwa era essaawa zino public holiday mu ggwanga lya Kenya lwakungubagira mukulembeze w'eggwanga lya Kenya amanyikiddwa nga Mwai Kibaki okubanga bambi yasizza omukka ogw'enkomerero RIP rest in peace Mwai Kibaki omukulembeze w'eggwanga owokusatu ew'eggwanga lya Kenya emunene bw'atu bamukungubagidde mu kitiibwa wali mu ggwanga lya Kenya Ninzuko ewa MC Mariachi aina kyakoze wali ku comedy store kikyamudde abantu abasinga MC Mariachi aina engeri jafuusizaamu empale ng'ate abadde tagiina mu ngalo era kikyamudde bangi nnyo wali ku comedy store abasinga ne bagamba yi MC Mariachi empale yagigyemu ebadde empale ye ng'agyambadde oba ayinamuko obufuusa kugamba kibeewuunyisa nnyo ngeri MC Mariachi gyakozemu ekintu kino ase ku stage nga talina kyakutte ate bagenze kulaba nga bamulaba akutte empale kugamba kiba kyamudde abantu abasinga bali ku comedy store ewa Muhangi kiba kyamudde byansuso ngenzeko wa Pastor Wilson Bugembe jukira ennaku zino amawulire agatambatambula ga Pastor Wilson Bugembe gakwatagana ku mbaga ye Pastor Wilson Bugembe avuddeyo n'asaba Bannayuganda bonna bambi ogenda ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu kubanga agenda kuba ne concert sente zigenda okuvaamu zigenda kukozesebwa kumaliriza nyumba ya Mukama nyumba ya Mukama wali ku church wali Nansana ku worship house era sente zinavaamu za kumaliriza church eyo era nga asabye abantu bonna okugenda bamuwagire onategeeza nti embaga ye essaawa yonna negenda kuba erabikira Bannayuganda bagirinde akadde konna mu mwaka guno bw'atyo Pastor Wilson Bugembe bw'agambye wabula n'asaba Bannayuganda ogenda mumuwagire agambye mugende mumuwagire ng'ennaku z'omwezi 3 wali sente zinaavaamu ku Hotel African zinava mu concert eyo zakulabika nga zikozesebwa okumaliriza ennyumba ya Mukama ng'ennaku z'omwezi 3 bambi mugende muwagire Pastor Wilson Bugembe ku Hotel Africana amaze emyaka wajinda bamwenda nga takola concert yonna Pastor Bugembe ekintu kyamaanyi nnyo bambi n'olwensonga mugende mumuwagire kubanga kasinda kanavaamu kagenda kuba kamaliza nyumba ya Katonda tomanyi oyinza okugenda n'ogenda n'omuwagira n'ofunamu emikisa engeri akasente k'oba wadde mu kivulu ekyo engeri gye kabeera nga kakumaliza nyumba ya Katonda Faadi TV yuji ngenda kusaba mbi osubscribing ate sigale nga ofollowinga Faadi TV yuji wali Pastor Wilson Bugembe abasabye mugende mumuwagire munnaye n'embaga essaawa yonna egenda kuba eruma embaga akadde konna naye egenda kuba ebaawo era aseba Bannayuganda babiri bakkakkamu akadde konna omukolo gujja kuba wate mukolo gujja kuba gw'amaanyi nnyo kubanga agambye yakizudde nga Bannayuganda embaga bagimwagaliza era agambye ajja kuba kugibawa mu linnya lya Yesu Faadi TV yuji ngenda kusaba osubscribing ate sigale nga ofollowinga Faadi TV yuji bw'atyo Pastor Wilson Bugembe abayise ku concert ye ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 3 wali ku Hotel Africana
ennaku z'omwesatu omwezi ogwa June. Ngenze ku ewaddala Nabatanzi ne Zahara Toto. Zahara Toto azzeemu n'atabukira ddala Nabatanzi. Zahara Toto simanyi kyayagala ddala Nabatanzi kubanga olutalo luno yalutandikawo. Ddala Nabatanzi tena kimu kyali yamunyeze ate ne batandika okumuvuma nga bamuyisaamu amaaso nga bamulangira obukulu. Zahara Toto azzeemu n'amutabukira n'agamba ddala Nabatanzi ne bw'anaakola atya tajja kulabika nga wangula omutima gwa Mr. Mbeera byonna ddala Nabatanzi byaliko byakwerimba nti Mr. Mbuye ayagala mwana buto nga Zahara Toto. Zahara Toto ategeeza nti ddala Nabatanzi newankubadde alina bangi nnyo abamulwanirirako abamuyambako okulabika nga bavuma Zahara Toto nga bali kusaidia ddala Nabatanzi naye banaakola batya ne banabeera n'abantu abankana batya ne banabeera n'abantu muno mu Uganda yonna nga bakkiriza mu ye tajja kuwangula mutima gwa Mr. Mbuye. Ni introduction tejja kuba simanyi Zahara Toto gikyasinga kwetaaga ye yagala gwe bakola introduction simanyi wagye binaggwera naye nga katulabe ffe weetuli introduction nze nkiwa eteekwa okubaawo. Zahara Toto ndi bw'anaakola biki tajja kulemesa Mr. kukola kyayagala era mulinde introduction akadde konna. Eno ye Faali TV UG Zahara Toto yerimba introduction eteekwa okubaawo akadde konna ne bw'anaavuma atya ddala Nabatanzi ne bwe banaamulangira ne munneewe Keizi be banaamanya naye nga batakyuseeko mu neeyisa ne management ya Next Media eyinza okubagoba kubanga management ya Next Media avaayo ne balabula ne bagaba nemulekerawo okuwalampa abantu abandeese obulango ku TV yaffe baba tebagibalamu magezi olw'ensonga gimuyisamu mmwe abaweereza. Faali TV gisubscribe ddi abambi sigala nga otufollow nga tubaneze updates ziba zitambulatambula okwetoola Uganda yaffe. Mubeere bulungi, mweraba.